Business tip wano mu Bwakedde mpulira. Aliko 88 kateze 8 Chabasa. Olunaku lwali twatunulira nti omuntu okufuna ensimbi si kye kizibu. Naye ensimbi ezo olina amagezi agazikuuma. Osobola okuziwangaaza. Osobola okusigala nga weewa ekitiibwa wamu n'abalala. Omanyi waliwo ssebo abantu abakwata ku ssente ne bafuuka ekirala. Ofunye amagezi agazikubisaamu. Ebyo bibuuzo byonna twabibuuza ku luli. Tuli mu katabo kaffe naawe osobola akawandiikibwa Simon Senkai. Twabadde n'ekyokulabirako. Etteeka erifuga omuti ttaka. Era singa omuti gutta enkolagana yaagwo n'ettaka, guba gulina kusaanawo. Ekitegeeza ebintu byonna kakibe emirimu, kakibe kiki kye tukola, giriko amateeka, nga singa omuntu tamanya n'agamenya tasobola kuwangaala mu kintu kyonna. Omuntu ne bw'aba teyasoma mu kusoma kw'ensi, kyokka nga yategeera bulungi amateeka agafuga ebintu, asobolera ddala bulungi okukola ebintu ebyewuunyisa. Kyova olabanga abantu bangi ab'enkizo mu nsi, abakoze ebikulu era ab'amaanyi, naye nga tebalina buyivu buno obw'ensi, naye ng'ate b'amaanyi nnyo. Tubalabye bangi. Bw'otunuulira omulembe guno, ebintu bingi ebigaana, si lwakuba tebisoboka, naye abavubuka okusingira ddala tebayigiriziddwa mateeka gafuga bintu. Ekyennyanja kyatondebwa kuba mu mazzi, era etteeka erifuga amazzi kimwe kitambulira. Singa omuntu agezaako okuyingira mu tteeka lino, ekyennyanja tekisobola kusigaza bulamu oba okimaze. Mu nsi mwe tuli, etteeka erifuga emmotoka mafuta. Singa omuntu ateekamu amazzi, emmotoka tesobola kutambula. Ekyokubiri, ayonoona. Ensimbi nnyingi okugitereeza olw'okumenya etteeka erigifuga. Bwe bayiyeemu amazzi, bayiyeemu dizero, oyonoona ebiseera, oyonoona ensimbi okutereeza emmotoka. Weebuuze, omulimu gw'okola omanyi amateeka agagufuga? 88.8 CBS FM.